Nyumba zonya azimba muzibalidde omwezi sente meka baba wano mu area basasula sente meka nyumba tano 10 juda 15 kitegeza mu kyo 15 kisinzira ngejo gikozemu kati enebula muki tiles na langi plasta ino yawedde byokka ekigo kyebweyo ekigo kyabweru kyabonna kati stowa yokweri sagala mwana yenna ali eyo agobera rosette obanga mu inspiringa obanga njagala alimbibwe nti kyonna kyensobodde okwachivinga nikijemu bwa malaya kibakwogerako kachino kanchikugambe simanyi lwaki abantu balina mentality eyo nti omuwala yenna okwachivinga kyonna kyabachivize oba kamotoka oba kapoloti oba kayomba lazim alina okubanga akoze ki akoze bwa malaya yetunda siri munaku munnammwe nyina abange ekyokubiri siri mwavu munnammwe lwaki nti lujja kana bakala ku machana ajja kubika mukenina nga nchapadde buno obwongo nokiza kunyina mu Katonda I can still stand tokudadde nchiddamu kana bakala ku macha ati ngambye kana bakala ku macha nanzijako buli kamu kona kabadda mpadde as of now nenyimirira nga ndi bwenti nga nyina lugoye luno lwenina ne wano nga bwendi lujja nga sina wade kyenina neka nanga champadde obulamu nga champadde obwongo bwangu buyiya sente nga bwenkikola cause eno age gye ndiko lujja abawala bahandikira okunonya ki kati ne bajja kukona kenyane bangamba gendo ingire field bupya I can still make it. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mukola entebe mu buli design yonna gyoyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe atenga muwangazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansaawo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange emulago ku 2 opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansaawo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange emulago ku 2 opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses. Marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bemulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Okay. Prince Charles Drive naye kati twavaayo mwaddawa twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Kino ekyalo kiyitibwa Kisozi. Esebo bamumanyi buddo Kisozi ono ye Kisozi eno naba buddeera side ze buddo so kati tuli Kisozi buddo wetuli Luja, do you need to open oba tutagisa kubigula mugulawo ko katono tujja kugulawo ko so kugulawo ko katono ojja kugulawo nga tutandika kwetuli already kwetuli heyo yabaniseka
Oshege. Afiriba ya script. So kati muno muzimbi ya swap. Muzimbi. Waliwo asula mwana wasoka ne wali wasembayo. Giri emizigemeka. Giri emizigena. Na. Gitudde ku 40 yenkana ki? Gitudde ku 40 ya 5 asatu. Ne wana nawo wakutunda. Wano si wakutunda. Era twakole wantu waneno nga kasente ka wansi muko. Tu favoringa n'omuntu like Luana. Nga sobola okwaffordinga okupangisa. Yes, wano si kutunda. Kujjamu rent. Yes. Nyumba zonnya. Kati zimba muzibalidde omwezi sente meka. Baba wano mu area basasula sente meka ennyumba. Tano 10 juda. 15. Kitegeeza mu kyo 15 kisinzira ng'ejjo gikozeemu. Butereevu. Kati enebula muki. Tiles na langi. Tiles na langi. Plasta ino yawedde. Byokka. Ekiyigo kyebweru. Ekiyigo kyabweru. Kya bonna. Kati stowa yokweri. Oba akafumbiro. Akasobola ofumbira. Nezo kamba weyo buli magezi. Olaba zino ennyumba kati zino stowa ku single room oba weemenya. Bino ebiseera bisinga ate okafuula akayigo nga kamunju. Okitegeera ate oba osinze ataddeko stowa kuba single room z'abavubuka. Ate abavubuka baagala nnyo nti wayingira muno munda taddamu fuluma girlfriend we babalaba kufuluma nga bagenda. Okitegeera kale eno stowa obanga agambye omuntu ajje nga yeetagadda bulumu naye ne yenyiga mu singo. Omusanga ebitanda abiterese muno ataddemu biki okitegeera saate nga mu butono bw'ennyumba oba mu bwa singo tugibalira oyo asooka kitanda aina ne wataba na sideboard TV stand bufa kati abitubalira mu nyumba so wango so kikyusa zine nzigizo no zitereka no zitereka naye tokukyusa si kyangu nnyo oziba buzibi wano kadini sakaka no rende wekali wali n'obomolayo omulyango n'oteeka mu tiles half yazo woti n'amazzi n'ofuna wegafuluma kituufu okukyuka kyangu nnyo ku nnyumba kugikyusa okugikola ky'oba oyagala okasiba tayiro bulungi ne kavaayo naye nga wookubiri wewano kati wano wewookubiri wetwaddako kitegeeza eriwe wayimiriza program ne bakulaga wano nti wasobola ogenda weeza emizigo lwakwati batuuka tumalirizawo mangu nti abayingira bakole ki kubanga si wakutunda tandika okufuna kasente ak'omwezi kitegeeza wano asitawulira nti wagendawo emizigo gwe muli oba omwe buligendera ku ssente waliwo wano oba oyingiza saate eri oba oyebase yenjawulo ekirimu walungi kati gana mayinja temugenda gatekamu musenyu enkokoto kipande wafola kipande wano kati jangu tulage mmanju wano lino lyekkubo wano oba ovuddeyo biva eri wansi liti gye tuvudde kawano oyambuka n'ofulumamu wali eri lifuluma lifuluma ku maini lyekkubo litwala bano baneiba emanju wano waliyo ekkubo kati ane complaint yange aliwo eno kiri si kyekiwanyi lwaki mwalekayo ekiwanyi kikino kino ekyeno kyammanga olwoti eno ku kkubo wano waliwo ekkubo nnyondo lino kkubo lindako ekiwanyi nze naade manyi kyekino bwe wati kati nga nebuuza lwaki ne space yonna yasigalayo era twasika muti twasimba omuti gwe ogwezimbira guugwo yesimbira omuti gwabwe kati ate nno abantu emanju gye bali eno abantu we bali bangi abantu we bali emanju eno n'abazimba bakyazimba so kati nnengera kiri zonna poloti zantu kati kiri kisiraabu kiri ekya stooyi kya neiba kati gwe tujjira mu kino
kyomwagize muti asita mwasibira amayinja utayagala kale kukayana nti nabatuuze nengeno waliyo futi nga 4 zetwalikayo naye kati mugenda nekiri ekiriwo naye omuntu ayatika ne fuuti neyerabira nti yagula poloti ntono okkiriza kubuya nyondo olina kukkiriza n'ogamba nti ntandise na kitono ndituuka ku kinene kandi alina okiwa ekitiibwa nfuna bulungi so kati lino lyekkubo wano mwetwambukidde liyitamu ne lyambuka engulu okay. So wano wakubiri wano tuli waka wokubiri inayo walala wewali wano wote watundibwa not for sale kale nyondo mumukwate bulungi akyasobola okubeera nga yalina ennyumba gyogenda olaba onvuma nenkusangana ku muzigo mazima ddala mane taga sente zo in fact manya ekintu kimu nti nyondo afuuse Land Road kuba ennyumba ziwedde munvuma empola bakuvuma empola omwana ajja agenda okuveeyo mbalaba nga banvuma obusikaati nja kukera mu makyanga buno obusikaati bwovuma Land Road nebwebunye kalatere bo bambalidde kapale naye sister walabye nyondo ono bamugambye akateeteeyi ke yali mugambe huyo oba si yakanyambaza nze mwenyini nze namugamba yambala kyoyagala naawe wenga tobwambala ayambala kyawulira ayagala abaana bamukomeredde kateete nange nyambala kyenjagala kati kino nkyambadde nti olwaleero naye nange bwonsanga mu bimpi era mbyambala tebinkosa era sibiinako buzibu sirina abiŋŋaana omwana ye bamuleke kyawulira ayagala bwekibeera nga kisanyusa obulamu bwe n'omutima gwe nakugambye tajja kusanyusa mulala nga tanneesanyusa leero wakapale butereevu nze engoye empanvu zinsiiwa si wabi na wano ndaba view abantu bangi nnyo eri wabbali wano wonna ndaba abantu bangi so kongs kale kinalabye ku baneiba bafe abawana tukwataganira wamu nga baneiba kati wabeerawo ekigenda mu maaso Rosette nti kino nakino ku kkubo nga ampeereza sente nga tuziwa oyo aba akikulembeddemu nga tukwatira wamu awo si wabi so nabagambye nti tugenda kufunayo akaseera tutuule mu mboozi engazi n'ennyondo ng'atubuulira ngeri ideas zino gye zijja mu bwongo bwe ne zituuka ku ground naye nga kati tukyali mu kubalaga waka ku waka obuwanvu emabega eri ekola fuuti 6 then wano mu maaso ekola fuuti 5 eri ekola 4 n'emabega n'eno wansi n'ekola 4 eri ku bugazi bwa 6 kwa 5 then ana kwana seri terike yemanga yemanga teriko ya neighbor eno ye ya nyondo sawa zina tukyali ku plate kati era kuba nti yazze Uganda nga alina kyayagala okumaliriza ne maama we so kati kyawedde bwaddayo kumaliriza njoze ajagala okugigula nga eri bweti tusoke kuba ino ndio yasazeewo yes nti ye bibya bitunda etayina buzibu mu bufunze netunda mu bufunze yetunda kati bojagala okugigula nga eri bweti bojagala agikumalirize kubanga era yagizimbye nga yakumalirizibwa amaso bali mu kuzimba bali mu teeka kuzimba bali mu kuzimba ekubo liva engulu liva mmanga ekubo liva eno wammanga nelyambuka nelikoma wali kubaga ligo ziri zonna poloti nga bwogiraba eno ye shedi yayo lino lyeddiiro lyayo luno lukuubo wano waba olulaba eno newabayo n'ekisenge ky'abagenyi Rosette ayi muganda ekizimbe tubirabe ekizimbe ku kizimbe webale kukola nkoleredde ate nga nkyakolaga lugakyali mabaga kakati ennyumba Rosette zonna tuzirabye ne bwe tukyagenda okulaba wewabeerayo munno ali mu nsi y'emu gy'obadde weeyiyiza yeebuuza nti Rosette ssente azigyeewa kye kisookera ddala lojja okusookera ddala kanzooke embiseewo kino saagala mwana yenna ali eyo agobera Rosette oba nga mu inspiringa oba nga njagala alimbibwe nti kyonna kyensobodde okwachivinga
nikije mu bwamalaya kibakwogerako kachino kanchikugambe simanyi lwaki abantu balina mentality eyo nti omuwala yenna okwachivinga kyonna kyaba akivize oba kamotoka oba kapoloti oba kayomba lazim alina okubanga akoze ki akoze bwamalaya yetunda simanyi lwaki abanaga tulina mentality eyo kati kino kanchikutegeeze lujja olezeko Dubai next time inshallah ngozeke Dubai ngokomyewo nzije omwaka guno gwe tugendamu njagala oyiteko ku street yawo obuzeko ku baana abo mbeera kije bayitamu era bakubuulire bakoze ekiwa ne Uganda kubanga nkampise isemu katono nnyo naye kikyoyine ino anti kati abantu abasinga balowooza nti omula yena ali e Dubai mnobanga azimbye akayumba e Uganda lazima ayina kubanga akoze eki nga yeetunze tayina buzibu akumanyi so ekino njagala nkimenyeewo olw'ensonga nti nakoze ensobi nyina ka video ke nasisinkanye naye nali njagala okukazzayo nka saving kampise ku bwiso ogenda okalonye nga sikola ki nga sikalaba oli avuddeyo n'agamba maama wamugulidde emmotoka naye wamugambye nti emmotoka eyo wamugulidde wagikoze mu bwamalaya Dubai kuba ebintu balaba bya speed kati bagenda kulaba kyo n'ensiwo eno ate n'eveke nakeera ku makyo okugaana nange balabika bali aba mu bwamalaya bwe mulimu sente nnyingi bwe balowooza naye nga ate mwana wa ssebo temuli wadde olwata n'okusiza kuba nabendaba ne benyumyako nabo nti naye oba nga sede bazikoze ebiseera ebisinga zigenda mu bakama baabwe ze bafunyewo bo nga bo bagenda kujjanjaba infections ekibuuzo ekirala obwamalaya omuntu osobola okubuyimirirako ng'omulimu Dubai anti abasinga bakirowooza naye abaana bali mu bwamalaya Dubai just baliwo for survival kusasula kwetasa bwetasa era omwana alemererwa gye balemereddwa agamba kankole ki siremererwangako lujja embeera we yagana negaana oyo gwe naddukirira nampa standi we nayimirira nenywera okitegeera kati ekintu kino saagala nze it's okay omuntu okumpita kyona kyagadde okukola ki kubanga buli muntu ali free okuyita omuntu kyakola ki naye no message njiwa abaana abo abangoberera kozi muli omwana gye nagamba mama Rosette kituufu mulimu sente nange zijenjoyininge Munga mwana mwegera kushi. Ebyo byonna by'owulira samwa ze sikola ki? Tobimanyi. Setundangako. Okitegeera. So ekintu eky'okwetunda omu mwana we nange osubira okugenda e Dubai. Bambuza ekibuuzo ekyokuti. Osobola okukola bwamalaya nga toli mufumbo. Nga bw'olina omusajja e Dubai wuyo wamuzalidde omwana. N'okola n'obwamalaya kisoboka. Kale simanyi. Anti gwe yetamanyi. Kubanga mucho ebiseera ebisinga yesi ndi mu kubuuza Rosette naye message eri mu kugenda mu bantu eyo osobola okuva mu dala hama nazikiriza n'engenda n'enkomawo ne bakana n'enza n'omwana n'enyosa omwana n'enza n'omwana we abantu abo gye bali oba muntu kufubutuka eri nga buli muntu nti onyumiddwa okwogera ku kigambo gwe n'okyogera kubanga kikunyumidde. Kati nze kyendabyemu kye kino kirabika nga Dubai ayokya nnyo era okufuna kuzibu kati gwe osobodde oddi omufuniramu nendabanga osobodde ozimba ennyumba emu kansooke concluding kino lujja kubanga era waliwo omuwala waliwo omuvubuka saawa zina akola airport pick up omuvubuka yagenda n'akola ka message n'ayanja obulamu bwange nga bwabumanyi n'okuviira ddala ewaka n'agamba akawala ak'omukalaba ewaabwe mmanyiyo n'oluggi olubaggala bazizika luzizike banaku ekigenze wala ng'agamba nze n'agamba naye kaava ewaabwe kujja okuyimirirawo famire yaako ne kadambu yakola ki ebyokwetunda gayo yakola vidiyo eyo waliwo yagimpa lujja nawulira nga mulinfa naye nayimbira nga mukama mpa obuvumo kubanga okimanyi sikikola ki kikikolanga kera sikikola n'ewaka waffe jemba teryakola ki tewali amanyiyo nengamba mukama mpa obuki ekyo nenkikola ki nenkita so nga nkonkuludinga ku kino njagala abaana abali abalowooza nti okujja e Dubai nti oboze kukola bwamalaya bwogenda okufunamu ssente. It is totally wrong. Nakasavinga abaana aba ng'abaana aba batwala okwetunda ne bagana ne beetunda naye nga abasajja babakozesa nga tebalina bupiira abaana bafuna zi infections nabya n'abaana naye najja omwana wakane nga n'okuwunya akola ki
awunya omwana yasooka namujjanjaba n'omulala yali mu Nigeria byonna babira ku Nyondo Media abaana bonna bayimirirawo paka obadde ewaabwe nenkotubijika ne bazadde ne bakola ki ne bafuluma naye nga akulojera ekiri mu bwamalaaya n'engeri gye babakozesaamu n'afuna omu Nigeria namubeerako fanaawa akulukuta oba kitegeeza lujja nze mukama yanyamba nti mutima gwange eyo teguliyo erigenda kubeerayo kwegamba nze bendabyeko abakomawo bakomawo nga bali mu mbeera mbi nga omuwala abadde omulungi yenna akoze aweddewo nga kwega tebitambula nga ndowooza olabye muganda wange byebyo naye kati abo tubaveeko eyo nvuddeyo kiri nti toli ekyo kati kyogga okimanyi abaana message bagifune bo nga bo baleme kulowooza nti bagenda kujja Dubai okola bwa malaya nganze basobole okwachivinga kino kibasobola okukola ki kati nze abantu bempiseemu abantu wewangalidde oba obadde n'abantu babeera bakola ki bamanyi nze ntandikwa yange nga bwe nakugambye nti nagenda mu kiyumba saafu naye wadde ennusu nenyimira ku muganda wange oyo bwe yampa entandikwa nempangisa ruumu yange nteekamu buli kimu kyomanyi nti ya sente nempangisa ruumu yes oyo baba yazisindika kaali kakaaga mukadde mukaaga nempangisako room yali ya 225 bwe kadde 215 nengulako byonna ebigendamu then nampereza products eza Nyondo Glim yali idea yange baba najigula ebizigo bagambye nti oyimirire ku bizigo bya muganda yes but it was my idea yes it was my idea sisa najigula nenkola shi nentandika ntuka branch Dubai ntuka branch wa Uganda kati lujja ntunze buli kitu kyomanyi nti kiramu e Dubai nentumye ebijanjalo nentumye engoye nentumye engatto nentumye buli kimu oyo baba yagenda byona nabiriba nabireta nabitiko omusubuzi nabikola shi nabireta nentambuza ebintu ebyo n'emmotoka nentambuza ebintu ebyo ne basi oba ne taxi oba kubigere omwana nga Rosette zembera waliri ndaba nga so tambulawo oba ntunyishe nkanawa azironga ze delivery nze nenkomawe waka okitegeera so mulimu n'ennaku zinaberanga lujja ne mayina kunga zizonga sebase ngayera okutabula mukulu wange akola kinga nsumagira twasuubulako ne kubu obuntu bono obukopa amayuni gano nenga muweereza ndowooza nga gakola kilo 50 kilo 5 nenga muweerezaako ng'era bagamusabye kuba tebufa yes tewali kyesimusuubuliza nga kyakulya so kitegeeza bino byammwe mwembi bya sister na sister muweereza sente baba nanguliza nze ne musuubuliza kubanga nze ne Uganda sibitunda yali bibiri ebirala sente zo ziri emiliyoni omukaaga wafunira wa sina we nfunira uya akunyonyole kubanga namugamba sina we nyenza kufuna namugamba baba tula ku plot ye kubanga ngojeko zine nyumba nyina plots nzende ndala namugamba baba jako na jobokoze eshi nangamba tofaayo mpaka nagiye ngaba bugambito kola shi tofaayo kitegeeza mu bawarabu awo sente weziri omuntu zasobola okukolamu ebinene mwazire munakasiteko kakunganya bulungi nnyo osobola okuba ko kyokolamu nga tebakubbye nga tebakubbye osobola okuba ko kyokolamu era n'abaana beekoledde we bali abeekoledde batabbye nabanga nakyalinawo bangi bababbye neje nga nakyalina sente tebababbye naye nga tebazibo entegeera yaabwe nga yentono nga tasobola zikozesa tasobola zima nejinga kuba wentunula ndabyeko kubatunda plots luli ne mabega kawo nali nkayana n'aba plot abamu ngamba abana nga bagulira mu byalo oli yava mu kyalo n'agende bwala bwakole ate plot jo yagala omuguze era ya mu kyalo okuva e Kampala kutuuka wano loza waliwo buwanvu ki kuba kati wano tuli emaya abantu kyalo naye abantu bwe bali bangi awo tunoli otwadde ne mu kibuga oyangu connectinga awo abantu bangi ate awo kibuga ddala otunula ensangi awo n'abantu bakuze bagamba tegeeza kyalo ki kuvanga wano ngana Masaka sigamba mmwe wano we muli nze just kyengamba nze ntunzeko ku ploti z'abantu era natuuka kati ngamba abantu nti nze nfuna omuntu atunda ekintu kye nenkyetolola nga kirungi bwenzija abantu nembalaga ploti bazirabyeko ate zembala z'ennaku zino okitegeera naye ate gye twatandikira nga omuntu akugamba jangu olaga abantu plotisi zange zino nga ziri mu kyalo wala novuga emmotoka eno olyange badde manyi nti bategeeza ekyalo nti kuva weri nti kujja wano maya kujja munnakirebe we watyo okitegeera bali babatwalanga mu byalo byennyini ng'era ne ploti babagamba mbu yaaka mu kitundu ate nga weewuunye ne mu kyalo nga bakuguza fuuti 25 ploti yaaka mu kitundu kiba kyalo ddala
Oshitegeera. So ate kati ndabye nti omuntu osobola n'ogula ekifo kyo mu nnyumba zinenene weeziti. Wali neighbor wuyo asima musingi emanju kiki ekikomera 99 zibazimbe. Wali ndabyewo ennyumba y'amategula kalina. Kwega bisoboka n'ofunawo naye ploti yo weeti. Eno ploti ogambye eri fuuti mmeka? Eri nkaaga. Nkwaga kwa 5 kwana bitegerekeka bazisalanka kuba yandagaano. So kati Nyondo baddo ngamba nti bisobokera ddala onoonyeza akasente kati mu bbanga lyokuba obaddekaawo mu mbeera ey'okutawanyizibwa bakutte bakuba obusibo obwo bw'obaddemu kati ku myaka 7 bino bikoze mu myaka emeka? Mbikoledde mu myaka 3. Emyaka 3 noba ng'osobodde okukola bino nga nteredde n'enterera. Myaka 3 yesina mingi 2.3 2.3 mbaseerabidde 2.3 3 teginnawera Rosette tutwalirawo 2.3. Yes. Kati lwaki okuzimba obuyumba kali obulaba mu saizi yaabo oli yajja kukaita akayumba wadde nza zituseeko nza bannene kati omulala agamba Rosette ku kyoli obeera ku media lwaki tewagula lumu poloti emu n'ozimbamu ennyumba ennene emu nga poloti emu efunikawa anti kati n'ekirala tandika mpolampola anyumba zenzimba sinza ngenda okuzisulamu. Nkutegedde. Okitegedde. Okay kati tukijje ku ggwe ennyumba zino ziba n'ekigendererwa. Yes. Kiyanjula ekigendererwa ky'ennyumba zino. Ekigendererwa ky'ennyumba zino lwaki ozimba ntonotono mu poloti ez'enjawulo? Yes. Nzimbye ennyumba ntonotono mu poloti ez'enjawulo olw'ensonga nti abantu b'entandise okuzidiringa nabo mmanyi enfuna yaabwe ekyali waki wansi. Bwe nakwata eya Nyondo Estate Experts egenda kukola etya? Egenda kubanga eguza omwana yenna poloti. Tutandikira ku poloti kubanga oli ayinza okugamba omuntu yenna oli ayinza okugamba nti njagala poloti sala kunzimbira nyina akola ki anzimbira poloti weziri ona obera okoze eki oyagadde poloti walimu oyina mu bitundu kizo nga zizo Nakirebe nyinayo poloti eriemu anene manga gye twabadde jjeera ewali poloti ebbiri bayitayo batya ne wali amatooke gye twajja amatooke bayitayo batya Kamengo. Kati Kamengo wali poloti ziri ezo ziri bbiri kati bwoge zo nene ziri mu 40 ziri mu 40 kikumi ku bibiri. Okay. Ne 10 ku 10. Ezo nenemu. Ziba za kusalamu. Then waliwo tuvidde wali edisima maya wana tuvidde dala wane wa mama. Ne kitemu. Kisozi kitemu. Ne wano watuvudde no yingira munda. Kati no sangayo kisozi. Then wano watuvudde awo wa mama awo bayitawo batya awo awo ku musenyu kati awo just wakwati wo eri awo kumpi eyo tuteekawo n'omuki n'omusenyu era waliwo abeera nga ajagala tugikola ki sofa ziringanga 6 poloti. Yes. Enjerere tezirimu kirimu waliwo n'ezirimu ennyumba just gubati omusingi zo ziri ezo kubanga ezo zo twazitayiza kuteekamu gundi eyo kubanga bali batema okujja tufunza ne tuteekamu mangu zikyali tunakulowooza zizimba ne twatekamu emiki emisingi. Njagala ekigendererwa kyo olwaleero nze nkuwa omukisa okinyikize mu bantu mu bigambo by'oyinza kinyonnyola otya abantu bategeere ku kino ky'oli mu Nyondo Estate Expert ekirowoozo kitandikirawa era ekiruubirirwa kyo kiri ki era nga wobategeeza Nyondo Estate Expert. Yes. Mbandi Dubai nkola poti yange nasoko okukola ki okugula sister yange nabana agikola ki nagitunanga omugaga agikola ki ajagala nalaba nga nyina akasente kenfunyeko nga amagoba etuze nekikola ki nekijja nti nsobola okubanga tulina properties nezikola ki ntuze tunda then when natula nyina abana banja baja bakaba Rosette na wamanga nzimbi yakola bwati na wamuganda wange yakola bwati na wabba wange yakola bwati kyona kiri neshingira mu bushi eyo nzimba idea bwe natula ne ngamba abana abane nambe esinga banesiga banda byeko abamu bamanyi abamu banda babulabe ne bakola ki kubanga sina kiyemba uze ne batakikola ki ne batakigula ne ngamba abana bakaba mu mbeera bweti sisobola kera ku machi ne tandikawo Nyondo Estate Experts ntibaguza amaplot agali ku musingi omutuufu
ne tubazimbira oba nga bagadde nga tewali nkaayana ne tubawa amayumba agawedde okuzimba ye ne yeesalirawo n'agitwala sente zaabwe ne bazifuna ze bakoze eki bamenyekedde bwe natula kiro kyo ne kibiruudinga mu bwongo bwange kwe kuyeko nani ne sister wange ne mugamba manyi baba epoti eyo gye natunze gye twajjuka twagitunze tugule enda tusokotekemu ki ennyumba kwe kugula eyo twasatandikiddeko era ntandika kwekola ki okuzimba kati ekiro ekijanga kigejja neba nga tufuna epoti gye tufuna tukamu ki ennyumba ng'ekigendererwa kyaffe kwe kubanga tuyambako omuntu yenna sijaga abaana bokaba nkuba kyeyo kubanga eriyo n'omuntu atalina budde nga mukozi abeera busy nenga ayitaze okuba n'ekizimbe yayitaze okubeera ne ploti ye neyitaze okuba n'ekizimbe nga kiwedde kikoleddwako buli kimu kikoze eki so twagala okuddukira abantu abo abatalina budde n'abo abataliiwo okusobola okubanga basobola okutwesiga ngaffe abannyondo estate experts ne tubeera nga tubayambako sente zaabwe ne bakola ki ne bazifunamu. So wakiregisitalinze nga company oba ogenda kikolanga gwe Nnyondo olw'okuba nti bakumanyi ku media? Ngenda kugenda giregistaringe era ngenda kubalaga buli kimu nga kiri ku ki nga kiri ku lupapula era ngende mu kamera bakole ki nti bagesagala kikola bukozi nganze. Naye nga for now kikyali ku ggwe? For now kikyali kunze n'ebbanga etone nnyo eggere mujja kundaba nga nkikoze eki nga kiregisitalinze. Yes, makuba amaki. Personally sikuina ko record ya nti bufere. Alhamdulillah. Badde sinawulira. Alhamdulillah. Nti Rosette yakoze wati ne wati. Avayo nagamba nti nali mubbiye ko nali mufezeeko oyabera sitani. Wallahi yamu. Omuntu n'avayo nagamba Rosette nasiba obuwanze basente zange na kuwa sente zange oba wakola boti wakola boti ndaira nga nti Allah oyabera sitani. Kozi nyina endowooza nti sente tali yange tujja mu nsawo yange. Lujja sente ya muntu. Ndi nomukala kumachano zimba kine kizimbe nenga kuliko etapa ne bali bunga livole eja kuyiika lino vamu so mucho okikolesa lwa following joina ne trust abantu gye bakuyinamu. I understand oyina y'emikwano ne gyobadde ebbanga lyomazeeyo eri abakola by'ebbanga mu haswe zammwe nti abo bokka bakyatandikirwako mu kino. Ayina endowooza egamba kati Rosette mulimu n'ennyumba zaalaze nga za mikwano gye. Lujja tuba tukirirawo olaba kati lujja olaba erinnya ly'oyina sisobola kukosa kintu kya kisero. Eri omuntu asobola okugenda gamba Rosette asobola kuzanyisa lujja stand kubanga bakumanyi. Tuba tukirirawo nga tuvaawo bwe tutyo omuwala ngambye Nnyondo yeggwe bane kufolinga omulabye nangamba asulaawo ene ennyumba gye tuliko waneeno kale osubira omwana asobola kubanga asulaawo nga tamanyi nanyina ennyumba eno. Awo comment ze tulaba nejja negamba kajala omwana yajja comment ngagambe nti nedda wa muzeeyi gundi kyokka Nnyondo yazinaga bwati ne bwati ne bwati lujja ekintu ekitali ekisookera ddala kahono n'omulaba buli weetimba mu kifaananyi ky'otali akuvunnamya. Ndi mukazi mukkiriza okumalayo. Tosobola kwetimba bitali bibyo. Sisobola kwetimba mu kintu. Era buli wona we tugenze. Nsaba yo nayo omuntu ng'alaba ngomanyiko nannyini waayo. Genda mu comment section ogambe walimbye ABCD byonna mubiwandiike. Byonna biwandiike. Kubanga obubudde budujasi bwina era ndabye abaana abanyo kabere ku ddungwe. Oli agenda ne yesiba ku kizimbe ky'omuntu oba ekintu. N'afuba okulaba nti agendayo n'atenga steps n'akulaga nti akiraga nti kiki. Omuntu oyo kimulema okwekulaakulanya olw'ensonga nti mutima gwe yeematira kino kyagatenga si kiki. Just see that kind of a person. I don't have that life. Okufakinga abantu sikikola ki? Sikiriiko. Awo tuli. So mucho anakufuna agenda kukola atya? Ananfuna. Bono bukiye bwotambudde nabo. Bono era amanyala concludinga na buno. Obutabwa bwange buno obulaba. Power of persistence. The life and the career of Nnyondo Rosette. Wakoza akatabo? Nakola akatabo kano. Nange. Lojja situndaka kano katabo. Akatabo kaneeno nada siri wakujja nako. Nenjagala mbere brief neme obadde nako ku prolonginga neme ku prolonginga story eno. Akatabo kaneeno lujja nada siri wakaleeta. Naye olunaku lweggulo nade ku group waliwo omwami omu. Buli wenteeka post yange mu group yonna aja nantaginga. Ate nga ye bwajja kuba yangambye njagala nsabula akatabo kaako mpaka loli kajja muki mu camera. This is my book. Wakawandika ogenderedde kalimu ki? Bw'ogenda mukana akatabo olaba obulamu bwange natandika ntya. Abantu abasinga
bagamba nti omuntu omugaga yalina okola ki okuwandika akatabo kubanga Guy yavudde eri n'agamba kati gwe oli munaku munnaffe era bw'ajja Eva n'antaaginga n'abuuza gwe oli munaku munnaffe akatabo wandika kaki kyogenda okulaga eggwanga okitegeera Lujja era abadde ng'ajja ng'ataaginga ng'ayogera bigambo ebyo era n'angamba ngenda kusabula akatabo ko paka kukola ki naye omwami oyo nageza okumukeberako nefula negundi ye asimu yange yavuddeko nga musajja mukulu naye profile picking nga musajja muki mukulu naye nengamba ekintu kino ngenda kukyogerako Lujja abantu abalowooza nti omuntu agaggawadde ye muntu alina okuvaayo n'awandika akatabo Lujja buli muntu alina story ye n'owobeera gosolokera ku makya n'ogamba nti kampandike akantu bwe kati ne bwe kati nga gweyagalidde si buli muntu ti mugaga yeka alina okukola ki okuwandiika yes kakati ngankera ku makya mbandika kana kashi akatabo sikatunda Lujja nti kadde katale olanga oli asazeewo n'agamba nti I want to support Nyondo charity kampe bwoti ne bwoti okitegeera era sigamba nti kakola ki akatabo kano okabikula katandika how I started n'okuba nti ndina Nyondo media natandika nti obulamu bwange bukoze eki Lujja obadde okimanyi nti eriyo omuntu asobola okuba n'akakadde n'akola n'afuna akakadde n'akuba endulu n'ajaganya nti afunye akakadde ka ssente naye n'osanga ng'oli akalina mu nsawo naye nga it is totally nothing katuli bantu banjawulo owulira kati bwekera ku makya n'empandika kana akatabo I have a reason as to why I had to bring out this book okitegeera kati bwogera ku makya n'ogamba nti ate abantu ebigambo ebiri tebabyawula Lujja ekigambo obwavu n'ekigambo obunaku nze kyemanyi nti omuntu omunaku ye muntu ataliiko uwe kati gayagamba oli munaku munnaffe kino ndi mukabira nga akugamba mukwano from today onwards tombala mu banaku banno kubanga nze ndina tombala mu banaku banno kubanga nze nyina abantu bange Lujja bakuyita omunaku shoka sister wali mukwano bwoba omuyita omunaku anti bo baba bamanyi nti no omunaku ye mwavu kati bo bakikola bakiphrasing bubi bamanyi nti omuntu omunaku ye mwavu bo bagala kujjayo kyabwavu kadi deni nenjogerako ne kukyobwavu siri munaku munnammwe nyina abange ekyokubiri siri mwavu munnammwe lwaki nti Lujja kana bakala ku makya najja kubikamu kennina nga nkyapadde buno obwongo n'okkiza ku nyina mu Katonda I can still stand tokudadde nchiddamu kana bwakera ku makya anti ngambye kana bwakera ku makya nanzijjako buli kamu konna kabadde ampadde as of now nenyimirira nga ndi bwenti nga nyina lugoye luno lwenina ne wano nga bwendi Lujja nga sinawadde kyennina ne Katonda ng'akyampadde obulamu ng'akyampadde obwongo bwangu buyiya ssente nga bwenkikola cause eno egi gye ndiko Lujja abawala baandikira okunoonya ki kati ne bajja kukona Kenya ne bangamba genda oyingire field bupya I can still make it because I'm still strong nyina obulamu and I believe in God I can still make it kati gwayimire n'ogamba oli mwavu munnaffe mukwano siri mwavu munnammwe oba munagamba nkudadde mbagambye kawana ngazijjeko kyona kyabeera nzijjeko mbalayirira temumbala mu baavu ate omuntu buli kintu kyeweeteekako kati osakira kuba nonfosinga nga meri ndi mukazi muwavu siri togenda kweyisayisaako nkakwata kunze naye Gayi yagambye mpusima oli munaku munnaffe ategeeza ndi mwavu ntya temumbala mu banaku bannammwe nze nyina abange temumbala mu baavu bannammwe ndi mukazi mukozi nemwekera ku makya ngamba nti sina kyenina ngenda tandika kukola Lujja abantu batweta emitima ebi n'okwogera obubi ne bagamba oli yakudadde wavaayamu abantu balina emitima emibi nze nyina abaana bali mu gundi omwo ogenda mu group naye abasinga n'okunwa n'abasajja oteekayo post emu bweti ne bayikanga ku mine bakuvuma ne bakuteeka wali oli n'agamba nze kati akole bakampira bwero kawasa sisobola ani abagamba koti ze mbagala mu mpase wallahi yamu kati akoze bakampira bwero kasa byona bina ate bakutaga no birango bikola ki ngoloza nti eri omuntu ayogera nti oba agala kungamba nti agala product oba twa tugene n'okola kino bikola n'ogenda yo nga bakuvuma ate nga basajja getu yakera ku makya Lujja tolekana n'abantu bansi okutegeera siteeka ndio siteeka Lujja era omuwala yangamba getu yangamba andi kati ze muntu anengamba ntula kandi ngamba bayo omusajja awasa magic kyebalowooza Lujja omusajja asobola kuwasa ng'atawasiza height ng'atawasiza bulungi nenga ina kyakoze eki kyakulabyemu ekyo omugaso nago omukazi olomukola ki okitegeera kamalirize omanya munsi muno tebakaka muntu kutegeera kati geto yo mulaba getu yangamba twali tuli awo twogera getu nangamba mukwano gwange nangamba Rosette golowooza lwaki basajja be bakulwana golaba lwaki temuli mu bakazi kati abasajja abo balabanga ebintu byokola
bye balina okukola ate nga basinga bibalemye koze nze nkola kisajja lujja okolanga musajja nze nkolanga musajja nze toteka wali mugundi enfumbe emmere ntuma mu fido ngambe gano nonye sente kati mucho batata muli baddembe obutategeera n'okutegeera temudamu kumbala mu bana kubanna mwe nyina abange temudamu kumbala mu baavu kubanga nyina omugo gusobola okukola nyina obwongo busobola okukola ki okukola mukama kyampadde obulamu okitegeera kimala tebaddamu okuvuma obupale n'okwambala kati n'obupale mukwano obupale tebuteeka sente tebuteeka mmere ku mmeeza mukwano oyambala bubi okunaama tekuteeka mmere ku mmeeza n'obwoyambala wona ne weebikahijabu n'okasinga omutima gw'omubi gusigala guli mubi okweka omutima munda omutima gwo gusigala guli mubi n'osanga oli ng'akonomye nenga omutima gwe guli pyuwa so kati ekyokwambala ndi mu Capital Music era mbabuulira n'ekyokwambala kyange bamikwano njagala omuntu agenda okujja nga balozeti tukole ne gwajjo gamba osimanya bengenda okukola nabo ku bizigo ku byanyondo estate experts nyondo charity nyondo media bujjangu mu inbox yange tukole ekitukwatagane ne gwalowooza nti ennyambala yange gwe olina okunsalirawo okwambala ennyambala oba abaayo kuva kupaka wansi tebiteeka mmere ku mmeeza naye otera okwambala kwa baaya zinsiibwa nzamba naye olusi zinsiibwa sigisobola nagisiibamu buli muntu wako nekyayagala ntabula netakola ne bagamba omukazi alina infection maye zambalamu naye sigisiibamu kati nga wano nyina eddembe lyange Rosette buli antu ebafuna nyondo expert wama bamikwano munasonyiwa kanzika kanemuko bwengenda okukola nabo baswiti mbagala nnyo kansoko okwebaza abaana abo abampagidde abanzikiririza muli bakabinyo mbagala nnyo naddala abaana bakaddaama babayisaamu nnyo amaaso nenze mbagala nnyo nnyo nekigenze bula ensonga lwaki yemwe ku nsonga ezimu zensoosowaza okutandikawo nyondo estate experts kubanga nkooye baanamu okubbibwa ne mujjanga mukabira gyendi nga sina kigenda bakolera sigenda kwata poti eno gikuwe kubwere kubanga nange nagikola kina gidekamu sente nabona so njagala okola akasente ko okambye ogenda kunneesiga nkola ekyokola ki kyoyagala era mbagala nnyo namwe mukimanyi era munneesiga kubanga mukimanyi ndi mukazi ayimiridde ku maki mazima nyondo estate experts woli awo kati wetuli bagifuna bata agende ku namba y'essimu +971 +971 +971 52 46 0778 +971 52 468 eya Uganda tujja kiteekawo awo obungo tebunakola ki kusotolinga ugikwata ate simu yange yakoze eki 074 Nimbade ndagisoma nayo omwami ayinza ogamba olwaki aji naye yenna